Ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna ka 2026 ebibiina by'obufuzi biri mu keetalo ka kunyweza buwagizi bwabyo okuviira ddala ku byalo. Mu buufu buno ekibiina ki NRM kyategese akamyufu kaakyo olunaku lw'eggulo nga balonda obukulembeze bwabwe obw'oku byalo wabula nga kwetobeseemu emivuyo egitagambika. Abatunuuzi b'ebyobufuzi bagamba ku mivuyo egyalabikiddwa mu nkalala z'abalonzi z'ekibiina kino ng'ate be bamu abaavaayo ne bategeeza nga bwe balina regisita y'abalonzi esinga okuba ennungi si kyekifaananyi ekyalabiddwako olunaku lw'eggulo. Nti ne pulezidenti yennyini nannyini kintu naye n'agamba nti abantu bange ng'abamu baafa dda bano abali ku regisita naye waliwo ne bessirabako kati bali mu mpewo eri ey'obukadde 19 tango dooyi gy'atugamba. Olw'effujjo eryalabikiddwa mu kalulu kano bagamba nti lyandisingawo mu kalulu ka bonna. Gye bujjako awo mu maaso bwe tunayingira akalulu ka bonna ak'eggwanga lyonna aka general election tusuubire obutabanguko n'okuyiwa omusaayi okw'amaanyi ennyo. Bannaffe abatembeeta gavumenti era abatutemera ekkubo tugende mwoli gwe tugendamu omwaka ogujja ng'ate obusiiwuufu bw'empisa bwe balina mu by'okulonda bungi. Era beewuunya amagye ne poliisi kye babadde bakola mu kalulu kano. Amagye aga UPDF nga gali mu demokulasiya bw'ekibiina kyabwe. Oba oli awo bayinza okuba nga bantuleeteddeyo n'entaputa empya eya demokulasiya gye tutamanyi nga tutandika nga bannange abasome ebyobufuzi. Wadde nga byonna biri bityo byonna ebyalabiddwa mu kalulu kano byabadde bisuubirwa kubanga bizze bibeerawo mu buli kalulu. Ebintu bino byandibadde ebisinga babinogeradde eddagala naye olw'okuba nti nno ate ku mulundi guno byakomyewo ng'ate biraga nti nno abaana bali abakola effujjo bataddemu n'okuyiiya kungi. Naye tuno tuli ku kulonda kwa kibiina nga mwenna muyina endowooza eri emu naye kiki ekibalwanyisa batuuke n'okwekuba nga n'amagye galina okubaawo n'amasasi ne gavuga. Okusinziira ku Haruna Kanaabi omutunuulizi w'ebyobufuzi agamba nti ekisinze okuttattana ebyobufuzi by'eggwanga lino be bannakigwanyiza abalina ebigendererwa byabwe. Bazimbye omusingi ogutambulira ku nkola ey'ebyobufuzi ega nti ow'amaanyi yaalya so asinga okuwaayo ebirowoozo ebirungi. Kati bawa ebibiina by'ebyobufuzi amagezi okweyambisa tekinologiya okumanya abawagizi baabyo abatuufu okwewala abalonzi b'obulimba. Enkalala z'abalonzi bafube okulaba nti nno bagenda ku nkola ey'omulembe eya digito musobola okubeera nti nno osobola okugyamu abantu abali mu bibiina ebirala n'otabakkiriza kuyingira mu nkalala zo. Kino bwe batakikole nabo bagenda kufuna okutabuka oba oli awo n'abantu be bajja okusimba emabega waabwe n'okulonda bajja kuba ate nga basimbiddwawo bibiina birala. Kyokka era bagamba nti ebyeyolekedde mu kalulu kano byoleka lwatu ebiyinza okubeerawo mu kulonda kwa bonna okwa 2026. Akalulu akajja mu maaso awo ate bo obutabanguko n'effujjo lijja kuba likubisiddwamu era lijja kubeera lingi nnyo. So kigambo kya kusoomooza ekitta endabika ya demokulasi waffe, credibility issues ku demokulasi yaffe aba akosebwa. Okuva ku mivuyo egyayolekera mu kalulu k'e Kawempe abantu ab'enjawulo bazze basaba wabeerewo akalulu ak'emirembe mu mwaka gwa 2026. Winnie Tessa Nakayenja, Agafeeyo ku Spark TV.